kati omukyala agenda okudda we yalese omwana nga waliwo olubugo essaawa kasita ziwera 5 wano ku EBS TV butereevu tuba tulaba kina Uganda ate nga mutebironda di ku sukuli toteekeddwa kumusubwa ekyali ntandikwa sagalo gisubwa ate nate Bidandi Nurudini akolezanga Samo ekyali ntandikwa sagalo labike nti n'onyumirizibwa bunyumirizibwa Sajja olwadde bwanyikidde katandise guloka wungezi musajja nagamba mutereko kikyayi nteekako kyayawo nanywa bagenza okuziba omusajja ali bubi bwatuuse akatumbi budde omusajja n'atabukako netya banaye mukama atuyambe nadde manyi tagenda keesa mukama nayamba ne buki banaye mukama era bamututte mu ddwaliro naye sabira ntidde ageze mwana nesu tata ali ati wenda munkubira naye nga ndi wala ngaba sobola ate singa wankubideko guloli mutani bade kikola amakulu anye mututte ageze ne mubiro yatutte tata mudwaliro nimama namubeereko serious namwiro abadde akola ki lwaki tagendeddeko naye welenjo obadde okola ki leka kunenya abantu mama nakutamwiro ate kwe namwiro mbadde manyigo oguze oli mukugonga okutegeera kubikobera mubiro byakoze wano ne mukwata tata ne mumuwa mubiro yekka kansoke nkubire mubiro wakati kyemukoze kikyamu nnyo yine eyisemu ninga mubiro takwata simu aganyo gikwata mulaba kati kye kimugana okwata esimu singa munamwiro agendeddeko ate sinatukwedde namwiro nemanya mbeera tata gyalimu yabagambye nti bamutute mudwaliro ki mama ate sikuwandigendeddeko Subuga tata ali atya kola ku byokusima Nonya abasimi tandike muzanyo Mzee Kabinda ate kiki? Miranga tojulia salonga afudde. Omusajja yose nafa. Kiki? Omuntu afuna ku mukisa. Ayina ekiwala ekyeru kino ekyebitigula kiti. Ate tulive bade sina mukisa wekigambirako. Avubuka b'ebiseera bino nga muyina ebizibu tugenda miranga omuntu afudde gwowoza kiwala. Bannange. Genda muzeeyi munaabitugamba. Yabavubuka nga mwabaki. Genda munaatubuulya agafuddeyo.
baba. Chicha bade murwate. Chitalo. Nsubuga. Wafunya abasimi. Nze maiti njese mu ddwaliro nga ninze gwe tukole enteekateeka y'okugijjayo. Omanye kiri ku kyalo. Kiki kugambye mbadde Salongo. Salongo n'omwatikirivu ku kyalo. Nyini mayembe oyo. Afudde. Mama ng'afudde. N'abalogo bafa. Nkugambye. Mbadde mpitayita. Nampulira emiranga. Neŋŋamba ki ekigudde ku kyalo. Kwanza kwe kuyita. Mbadde ngenda okukyama. We mbadde ngenda okukyama bwe nti. Newabeera walumba nangamba Salongo afudde. Afudde ki? Siyinza kulimba. Naye bulogo bwabwe abantu abo bayitiriza obulogo. Omusajja nazimba amasango galinga biyumba bya nkoko ku kyalo n'atwetikka. Weyogerako otyo wandiba omutuufu ng'amayembe ge tugenda. Tuziike nkya. Mubiru. Tuziika nkya. Lwaki nga taata tumuziika nkya? Leka tuwulire afudde. Omuyisa kimuyinti ogenda kisa ku mmeeza. Taata abadde n'emikwano gy'ebweru. Tekiratuuka na wano ng'ogamba tumuziike. Tuziike nkya. Kakati tumutwale ddi mu kyaki. Leero. Mubiru. Muzeyi. Kola ku nteekateeka z'okulanga. Ewa. Nsubuga. Wangi taata. Kola ku nteekateeka z'okuziika. Kati nze nkola ku nteekateeka z'okuziika. Ebyokusima. Nedda. Oli muntu mukulu. Tomalaga muziika bw'ota alina emikwano gye gy'ebweru. Ekyokuziika bakulu banange bamala kwekunganya ne bajja. Oli muntu mukulu. Ndabona ku kiwo tugenda okumuziika. Taata. Sebo nze nkola ku Tuziika nkya. Osa nkya. Kuzika ani. Twawulidde byabudde ku kyalo. Mbadde nkimye Jovia yekubeko kalesu. Tugende tuziike Salongo. Mumuziikako ki? Omulogo bamuziika. Omulogo bamuziika. Talemera kungulu. Banchichi. Omusajja gomuleko da azimba obusawe yabuse maraboteka wali. Yazimba buntutu. Nazimba akasoka mboyo nabaga. Nazimba kwakubiri mbundawula. Nazimba kwakusatu mukayizi. Mama. Ngira muziko oyo. Ndabona gwabadde manyisana badasala osawula naye. Siwa doita. Fulaba. Afite kubera ko ofumbe mmere. Oli muko. Bogeza na utama nogena uziko musajja oyo. Tojje todeka. Tugende tuziko omusajja.
Ata muziko mitotya. Polinya ku jembe. Muziko mulogo. Alya sibantu. Lwenda soko kakkane. Ate tuyinza okgenderawo mbu kuziika. Ejjembe neri kulinnya. Wandiba omutuufu. Muzika biki. Muka jangu. Ati mzee. Nabagamba ku musenyu. Kujja ko musenyu okuzimba entana. Mzee. Guno mukwate umuywale nkokoto. Entebe zange zikubwe. Andi mzee omuzimbi yabadde agenze kuziika. Omusajja alisinna mwandu. Omwana atemagana obutemaganya ati sijja kusuula lwesa luno namwandu ngenda mweddiza bannange kangindi Tokuzika kwa wedde. Ye mzee. Ukimente entebe zange zikubwe kwa wabwero. Ndamatafari gange. Gakola chwa. Yangu litaka kagalo kasombe. Ye mzee. Kamuntu. Itata muto mukulikeyo okuziika Twavuddeyo neba. Namwe bali kutufaako. Okutubeererawo. Twabaddewo tata muto kyembadde mbuuza omukulu nga bwagenze ensonga zino ez'essabo tugenda zikola tutya. Anide ne ssabo lya kika. Tuwali Jefferson ngaligenda mu maaso. Tugenda kufuna obudde tumala olumbe. Kumala olumbe kwezinatuula. Eyo mbaddemu n'obweraliikirivu nga ŋŋamba nti omukulu kaagenze essabo mugenda kuggala liggali. Namala kwabya olumbe. Zempe nga zeenonyiza omutwe kwezinatuulako. Nga musabeeri. Kale kaŋŋende. Mukale wange. Kulikeyo ekiwajo kibaddeyo kiziise. Kinamubiri. Namubiri wabaddeyo bulungi nnyo n'obuzibu batukozeseza emirimu poliyani mukawuko. Kaka kimbadde njagala omwana we bambi omundekere nkwekeridde nnyo omundekere abe wange mwesoose. Gumanyi kinkozeseza emirimu? Sikimanyi. Nzuluuza ndi wa kika kyabwe? Sikimanyi. Bamanyi nti ndi wa buvunaanyizibwa era omuwala mwagala. Osigira? Nzikuwa kwako nina kwongera nendala omuwala mundekere nkwegaidde nnyo bambi mukazi kindekere abe wange mbambe nyamba omuwala mundekere nja kwongera nenda nja kwongera otanyonge baba wekumye olye kamere lwonna tolinako watadde mu lubuto ke walidde kati wekumyeko munnange olye kamere nandesobola kulya Mama guma unakoteeka munda ogumireko kale. Mama munnange tewakyali kyakola. Abadde ndinasobola ati okulyeko munnange ali magombe. Tewakyali kyakola munnange guma. Ali magombe. Mzee Kabindi. Wanji taata. Wedde oli eno. Wedda ndi wano. Bali kutufaako. Bannaye nga bitalo bino. Firiddeko no ddala. Kaseera kana akazibwe nnyo bwe kati. Mitawaana naye mugume. Omanyi kati munaakubeerera mu kaseera kano. Ddala naye mugume kuba abadde abagadde agenze naye kyensaba njagala mubeere kimu. Naye Mzee Kabindi. Okutwaliza awamu nze ensukka sina buzibu. Era sina tabu. Naye ebintu ebiri mu famire waffe wano bimanyi. Ono muno aliwa mpozi yani? Aliwa yena? Ono Mubiru. Mubiru. Mubiru mulese waggulu wano. Ngalina abantu bakyayogera mu kono. Ali waggulu awo. Ono waliwo ono muganda wa mulala mpozi yani? Aliwa yena? Ono mulala. Kizito. Kizito. Mzee Kabindi. Famire yaffe eno. Namu obuzibuzibu namu obuntu obutategeerekeka. Wakati Kizito yali wano olunaku mzee yange kayatuveko engera yawo. Era yaleka wano mzee nga alaba ebirasi. Kizito n'agenda. Kati engera yako mzee atuvaako mu maaso. Nkubira amasimu Kizito takwata. Nengamba ndowooza oba ki amasimu ye yafunye obuzibu nengamba kamusindikire message. Sendisene message ku WhatsApp ye yini ne mugamba munange nze yakoze ki yatuvuddeko mu maaso. Naye takwata masimu taddamu message simanyi ki. Bannange ono ali wano okumpi teyasobodde kujja. Munange famire yaffe sintegeera bigenda mu maaso biri awo bwe bityo. Oba amawulire teyagategeera. Nampita nesimu simanyi kujjako ng'esimu yagirise wano. Naye kakati Mzee Kabindi balimanyi
Tata muto ali saidi eri ali mu bitabo alina byawandiika. Kamala okusooka okumulabako. Kale. Tata muto. Oli eno. Tata nibadde nina kyenjagala okubuuzaako naye simanyi oba oli busy. Kimbuuza. Tata. Kizito nga simulabako wano. Oba alinamu obuzibuzibu. Oba wadde omuwulizaako. Oba tuwamukubidde ku simu. Kizito namukubidde essimu. Ate saamukubidde essimu naye namukubidde amasimu. Nensindika ne message. Nensindika ne message ku WhatsApp. Nemala nenkubira ne mukyala we. Naye bonna tebakwata amasimu tebaddamu message. Simanyi buzibu. Simanyi kibitegeera. Abana mugenda kuntaba. Oyina enamba ogirina? Girina. Jimbe. Kanjikuletere taata. Sawa mekazi, wamekirizaako ajja. Changu. Changu yangu wa. Ate ndobaddeyo ebiriyo omwafiire naye abayi abaddanyu sinyakuteko nyabula abaddanyu baba nsaba kwisonyiwa tabadde musajja oyo naye nsaba kwisonyiwa nambiru watandika ddi nkubuuza oli okuze otuuse bw'obeega afunjwa lwaki toleta bulesi musajja n'ofunjwa mu butongole genda ngeka abaana nga boonoonese sijja kikkirize maama waliwo obuzibu buzibu kyaki maama waliwo obuzibu ate bw'amaanyi waliwo obuzibu obulala namubiri omusanze wali n'abasajja enko yange bameka babadde bangi gwe abatusanze mbawulidde mukamba bitya simanyi nakigenda kuddako abula jantulinde mu kisenge twedaliremu twebikira oyo omwana yonoonese oyo omwana ave wana omwana agenda afumbirwe mubiru mazima ddala ndi munju muno nina enyiika ya mwami wange yakange maama namubiru yani nambiru yatusokola ebintu ng'ebyo mubiru olaba oti ojja biŋŋamba enkya maama omwana oyo mugoba ave wana maama onzigalidde maama oyo omwana ave wana agende afumbirwe musanze n'abasajja 10 Oi, Islam. Halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ugamba utya? Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Ne wai, nganda olwa kitasiramuka. Owa. Omwana yanemye okutegeera. Omwana amasabo gamufukidde amasabo. Okusamya kumufukidde okusamira. Nanti amasabo ngalabe waka. Abaana bannemye okutegeera ddala abo ndoza gwo naamunnyambako. Musiramu. Olina okulwana nnyo okyuse muganda wo yasiramuke. Era kye nnwanako nesimanyi kyengenda kukola ye mutuufu wandibadde onsaasira. Wakati butuufu amazima neebuuza. Nkyaza ntya basheehi, baswahaba n'amasabo g'etimbi ewaka. Alaali. Ngalaba. Anyway, tugende nkulaga akantu kano ke nabadde njagala nnyanda okunyomba. Ka finishing yange ngeno kankola. Okay. Ndowooza ncekinga kenkya ku dduuka ssaawa nga 5 nja kuba wendi. Tegazze bulungi naye ekyokukola tewali. Nkale. Mwembadde mbaga. Oyiru nange badde kyakugamba. Nange badde kyakugamba. Abaana bajja kuveera usawo yena gye nga bafunye abantu abatuufu. Ali nekira obusunsumu bwe bakubiza musemanyi olikudayo Kampala. Muze twakamuzi kena kubiri emabega. Naye kati n'abagenyi abalala babakyali abatamanyi natumanya bakyaliwo balinze. Naye gwe gwanyewo agenda musemanyi ogenda Kampala. Nina byokkola.
nenkubuuza ekibuuzo bwe naabeera wano muzayi naava emagome nadde n'akomawo ku nsi baaba nze ngenda kuba nina ebyokonze si kireeresengako buuza ekibuuzo bwe naatuula wano nekimujja emagome nekimukomyawo tekisobola mujjayo nga bw'okirowooza muzayi kabindi muve mu nkola enkadde naye eyo si yenkola eyaffe eyawana eya Buganda muzayi kabindi enkulaakulana egenda kuva magombe akomyewo tagunywedde agwebisse tagunywedde takyaziga akenga ebyo ziga bivuddeko akenga mukyala abaana baliwa bagenze bagenze kwebaka bazzeyo ku mirimu gyabwe eki mubiri agambye alina ebyokukola kitaabwe yakaziike bwe bakutte kubo bagenze mbubokola ne bakwata kubo ne bagenda ne bakuleka wano omwana mugambye aleke butagenda omwana n'agamba mbu yalina ebyokukola jjukira muzeyi kabindi wano waali naye alina kyabala abala namwandu abavuuka bagenda mukalondezo abala namwandu biggwerawa taata muto kyembuuza wulira ekibuuzo namwandu kimutwalira bbanga kyokufumbirwa kibuuzo ndaba tikyasoboka emyaka gye kiringa ekitakyasoboka ali mukungubagira bba kati ebirowoozo byonna ali ku baana yetaagawo tekyembadde nteesa yalifunye omusajja amuuzaako ennaku ebyo yamanyi zitebinkwatako sobola biro ate naye akiganye alinga aganye kati n'abooluganda bajja bakwatagana muzeyi waabwe yali yakola era ng'alese emaali ewera tunulira wuliriza kati ono yatunze emmotoka ye ng'agamba ayagala azimbe at least kulira ettaka lya kitabwe lye yaleka ttaka ddene eriwererako ddala wano wasaana kulaakulanya nga bw'olaba wuye mu biru olaba sayidi eri singa twali tugenda maaso nenengera sayidi eri kati atandise oteeka ebirowoozo mutoowe ebimukkiriza okutunda mbu bo bwe baviiriddeko ekyalo kino obutakulaakulana olw'ensonga nti balina ettaka ddene naye tekuliiko nkulaakulana bandibadde baseetulakokko ekyalo nesobola okulabika nti kigenda mu maaso n'okulaakulana kati yayiyewo ku buyinja njagala nzimbe oba buli bwempita ku nnyumba yo bannange muli ensanyusa njagala nange enzimbe ennyumba nga yakabi nga ya mulembe lwatufuna baana ne bajja ne bakubira wana amayinja kuba wano gajjudde nakirowoozaako ng'ate ndaba kiringa ekyebbeeyi obuzibu bwo oli muganiriza nnyo agenda kubisa n'amabulooka ulira twandibadde tutundatunda kokko nga bwe tukola ebintu ebyegasa tutundeko kuba lina ettaka ddene olaba otya mubiru bwe tusobola okwegattagatta ne tutatunda alisi tetuzimbawo amayumba g'abapangisa okusinga okutunda kati wano wanene nnyo naawe wanene kati abaana batandikiddewo naddala mubiru atandise okujja n'agalowooza ag'okutunda ettaka nange nagenze mu nnimiro nno na kasooli nga mbere kati n'okwetegereza bano kye baliko n'emmere etandise okubula ewaka emmere etandise okubula naye n'ensonga endala ulira nina kinabalinyaga okuyitamu uliriza sente business sise njagala buwagizibwa njagala ompagire ogenda kwesimbawo ogamba si byabufuzi naye nga bw'omanyi nti nze nakyusa eddiini jjukira nze nakyusa eddiini ndi kampala eri kugamba ndi kampala eno ndawa okujjayo njagala kitono abantu beno banjagala kitono njagala nawe batandika okumatira suuga manyi nja kumalako naye sinnakufuna kikyogezaako okugamba omanyi okuyita eri oyita wala kale kangende ku nsonga entuufu kantuuke ku nsonga ennyumba ekeera eveewo ennyumba y'ewaka eveewo omanye bbanga lyemazeewo kuva ku bajjajja baffe ennyumba yejja ebeerawo taata n'agisikira nsubuga wulira ensi ekyuse kyolina okumanya guno mulembe mulala mukulu ekintu kyekino mubiri omanye ebintu bino leka kubuukira sigaali kyolabye jjuuzi wano weerabire obuwangwa obukukuziza
vanno mwebyo va mwebyo ensonga ey'okubiri wulira njagala amasabo gonna aga amasabo agali ewaka gonna njagala gaveewo ekyo kikafuuwe ebyo ebintu by'okusamira ebintu by'okusamirasamira ewaka sikyabyetaagawo njagala byonna biveewo nze nasiramuka nsumuga taatawo gyali taata gyali kati okwetegereza kati nsumuga ekintu kiri akiwakanya kati okuddako eno wabula nga ye mubiru ayina enteekateeka ez'okulabika nti akyuse waka wana amasabo gonna agajjewo ye teyeetaagawo bintu byakweraguza ebyo tugenda maaso abs tv Giovanni nga bulijjo essaawa kasita ziwera 5 butereevu tuba tulaba kina uganda kugamba ekigambo kino wulira nganze omusika wa nze ng'omusika wa taata yewadde dde obusika gw'ensonga ezi agenda mu ensonga 3 gwe musika n'ekiramu nze sikisomangako ekiramu sikisomangako kati gw'okisomera eki kati kikwetaagisa okusoma gwani yakugamba nti gwe musika olyoke weetaaga ekiramu sooka oleke mukulu wa neetaaga eki era sebo ekiramu ekyo nkiyina ekiramu nze kirina kawakitamu nze musika kiramu ekyo ate kati gw'osomamu kyaki nga si musika singa ekiramu nakitunulamu nekindaga nti gwe musika ebitiibwa njakuwa bya mirundi 2 nedda abaana bafumbize abo abaana n'ekirala tebakyetaagisa waka bafumbirwe nyumba matiribona ngenda zimbawo nyumba matiribona sikyabeetaagawo nani ekyokubiri si buli kintu kibuuka mu bbanga nti ebintu ye ku lulwe ayagala bikyukirewo amangu ddala kuba yakimanyi nti ye musika n'ekiramu yakirabako dda nga yalimu aga amasabo sikyageetaagawo ndeta tulakita kugasenda eddiini gyensaba eddiini gyendimu tekkiririza mu bintu bya biwongo ebintu byakitaffe nsi abifuga naye mukulu kuffe kale njakuuga naye nga kyensinga okwetaaga buwagizibwa kati nsubuga mu buli ngeri agamba badde basooka ne boogera ne kitaabwe kati okuddako wano abantu batandise buli omu okugezaako okusibula olw'ensonga nti munnange n'abaate balina obuvunaanyizibwa webale nnyo munnange kumbeezaawo nakungumya baba batyo ate nga nina n'okuddayo ku mulimu ebbanga lyamaze nalaba liringa eddene ngenda nguma munnange sisobola kugaana kwata kubo kugenda liba teriri busa ate waliwo atuuse okujja okulaba munnange ku nnamwandu bamulambula nga bw'omanyi abakyala ku bakyala bannaabwe bamulambula wabula nga naawe yeetaaga okutwegattako ekyokola okimanyi ennaku mukazi watujawulira nyingi nnyo ddala nga gyendi eyo mumuli eyo nkulaba nange nkulaba genda okwetegereza zino amazima onyiridde musiraamu bwe bityo tulya emmere ya bulijjo nga nammwe gye mulya tewaliiwo nnyo njawulo y'amaanyi sukako ate nedda naye kyammwe kireeka kirala okusinzira kyaffe ngendako wa muganda wo ngendako wano wa muganda wo ali eno ku ttale ali ku ttale omulesaawo ku ttale awo tata muto kale kamala okumulabako ono yagaana osiramuka eyo wayi wanyumisa naye waganira ddala wagaana okukyuka mu ddiini okudda mu ddiini yaffe obusiraamu bintu bya busiraamu ebyo omanyi kati kankubulire mu nsi muno azilonga zigwe katonda wonna womusinziza akuwulira yonna gy'oli yoba osiga ye n'amuwa ensonga ye ekyo kimala si kibi ekyo si kibi yangu eno gye tuli naye wandibadde ojjeena tujja biraba kale wonna katonda mu ddiini mwoba musinziriza kiba kikola abantu batuziikiddeko munna abantu baziise Ssaalongo nga balinga abamwegobako kuba bamuziise mu bungi bamuziikidde ddala mu bungi nga balinga abamukoowa naawe ogenda mulekawo munnanga ate abaana munnanga ate n'omulimu obeera eno mu kuziika ate noddayo n'akalimu nga nako tokyalina munnange mbadde nyina maze obbalabako azze kubagiza aleeseyo n'ekikubagizo mu nnono y'e Buganda tugenda maaso abaagaliza okubeera obulungi naye nakwate kubo yeyongereyo tugenda maaso abs tv essaawa kasita ziwera 5 tuba tulaba kina uganda
Nyose nekulaba. Bakumanyi nti toyimirira mu ddiru n'erema. Ulira. Badde ne ddiru gye njagala nkutulira. Ayina ddiru gye yagala omukutulira. Ngendere wa Namwandu. Njagala ongendere wa Namwandu. Namwandu ukyoyo. Ono yakafiirwa bwe wategedde otebye. Gw'oyagala oyo kati gwe njagala. Njagala omugambire. Lwampitako bw'ati. Nti buli lwampitako. Mpuliranga ku mutima. Mpuliranga omutima gwonna gusavu walinze. Namwandu gw'oyagala. Kabindi. Ogenda muwa ki Namwandu gwe weetaaga? Nina bulungi. Nina omukwano mungi nnyo. Omukwano baguteeka ku sowaani ne bagulya. Funa kyotunda obodda wamwe oseetule luwanyi luseetule ompe ssente kubanza enkolera ssente ne Namwandu muwe ssente. Wulira ezisobola omutengula omutima. Nali mmanyi obuyaye bwakuggwamu akoma kutunda masigiri. Tolina ssente oli mwavu teweesiba ku binyirira nga tolina. Sebabala Namwandu. Kati okuddako eno laba Jowani bannange ku kyalo kuliko abaana abanyirira. Firimu yino wuno Jowa. Obeera eno ntimbeerayo. Badde mmanyi wagenda nadda ne Bulaaya. Kati eno yali maali ye naye badde amaze ebbanga ddene nga tagiraba. Nze ku bintu bye nawulira nagamba owaayi. Nekwesonyiwa. Ate biki biwawummula. Lwaki wanneesonyiwa? Kiki abantu boogera bamanyi baba balina kwogera. Kiki ate kyennakola ekyakunkyaya? Owaayi ebigambo ze babyogera ku kyalo kuno. Ekyalo kyonna kibyogera. Ngasimanya mulina amayembe ag'ente ag'embogo. Mutata wange yafa mayembe. Tata wange yafa na mayembe, wange yafa mayembe, bannanga abantu nga boogera bubi. Tata wange tafanga ku mayembe. Zibozi ebyo bakusike eriyo. Bandi babavubuka bano abakwana be bakugamba ebyo bibozibozi basobole okutwala. Tata we yafa mayembe buli omu. Teri atakimanyi ku kyalo kino nga kitawe bwe yafa mayembe. Mwana muwala anyirira naye bwe ekyamwesonyiisa omulenzi ono bye bigambo biri ku kyalo. Nze munnange sikyakusobola mulina amayembe ewammwe tegantugumbula. Abantu banaatukyawulwe. Esabo Lyomusika ye firimu egenda maaso. Jjukira nti nobera ku BSTV. Kati nno mukwetegereza ava okubagiza tumulengera ku bwangu bw'ekitalo. Muzeyi Kabindi takyatereera. Teddy ovaako wa? Badde nva kubuuza ku Namwandu aliyo atya? Nange bye bigere bino kyenjolekera. Kuba bukyanga tuziika bba mbadde siddangamu kumulaba. Muganda we taddangayo. Muganda wono taddangayo nti gy'ali. Kaali. N'ekyo yali akyegwanyiza naye alaba ate Namwandu Bakira yasinga. Tonnaddayo ku ssomero. Ate n'olaga wa? Ngenda kudduka ngenda wakateesigwa. Kaali. Kati okuddako eno mwana muwala Namubiru Naamu. Kati Naamu ava ku luzzi mukazi wattu. Bazzeemu okukola egyewaka nga bulijjo. Naye ng'ennaku zino ate abavubuka bamusumbuwa nnyo olw'ensonga nti mbutuufu anyirira okukamala Naamu. Namubiru anyirira okukamala. Banaye Muzeeyi Kabindi nga nsanyusa okulaba nga weewaawo. Bakiranga mukyanga mufiirwa mbadde sijjanga kubalabako. Bakyekakyanga mufiirwa mbadde sijjanga. Wange mitawaana kyennyini. Bulungi maama muliyo muti eno. Ali myaka emituufu egyegomba. Nga mwalaba. Tonnaddayo naawe. Muto oba mukulu. Muto oba mukulu wo aliwa? Waali munnange baaba. Mumpitireko. Mu baaba gw'obadde weetaaga kati n'olwo najja asituka. Kintu kyennyini kino. Kati okuddako eno okwetegereza waliwo ajja asooba. Era nga yasanyuse nnyo Ssaalongo ng'afudde kuba bulijjo Ssaalongo abalemesa bawala be. Kumbe Namubiru waliwo amubaza. Obadde oli awo weekwesaawo kyokka olaba ekidomola kimmenya kyokka oluvumala ensanafu. Oluvaawo ng'ogamba mbu simanyi omumatira. Yiyi toyogera otyo nkumatira okimanyi. Kumatira okimanyi.
Ekwanambye ogimanyi yekyasizo situliza ebidomola ku nsi ya Mukama kuno. Ate omwavu ye asitula ebidomola ne bwemuwa ebidomola 10 aba abisobola. Bane nga sanyisa okulaba weewaawo. Era desebo mirembe. Ebulungi. Muliyo muti eno. Bambyo bwana mwandu. Ayogera ekya bwana mwandu akikatiriza olw'ensonga ayagala mutengula mutima bambyo olabye n'obunaku. Kyokka nga abalina essanyu tulirina wano. Omusajja yatuva ku maaso n'osigala awo otyo. Guma munnange. Kati okudde eno. Maama bamuli bize eri. Kyokka ne muwala bamuli bize. Yakugwamu. Ensi weetyo bwetambula. Kati mbadde ngamba tusobola okufunawo aka. Olunaku. Tusobola okufunawo akanawo oludde wakanaku ne tubeerako ffenna. Kale kawungeezi. Kale akawungeezi okakasa tonenda ku kafe nenja kubaawo kakusitulire nako. Ne w'omulitira kati abidomola 10 abisitula. Ozannya ne laavu ggwe. Omuwala asobola obbeerawo nga mwenna abalaga abalowoozaako naye ng'oba gwalowoozaako mutuufu yaliwa. Kuba twamulengera luli alina ekisunsulu nga amulaga amulowoozaakyo kati n'akadde kano tumulengera alina gwali naye era naye ng'amulaga amulowoozaako kati okuddako eno eri muzeeka bindi omusajja n'akuva ku maaso naye guma ate n'abakugumya naffe weetuli wulira ono muto wa mukulu wo oyo muto wange kintu kyamaanyi nkirabye otandise muzeeyi kabindi otandise toggwayo olinga lufungo lwa gaali musajja gwe okakasa kyana kyanywa amata kirabika gonna gakikuba kate mwenna mufaananana kyova olabanga abadde saagala nnyo kuva wooli okimanyi nti abaana bo bakuze tugenda maaso muzeeyi kabindi naawe munnange abaana bange bakyali bato yenga maama jjukira omwana takula maaso ga muzadde we yenga maama akyalaba abaana be nti bakyali bato wabula muzeeyi kabindi alaba bakuze omukyala yandibadde abafumbiza wandibadde ofumbiza abaana abo ne tulya ebintu tugenda maaso mpolampola essaawa kasita ziwera 5 ye ate n'ekirala okimanyi olaba bano abaana abalenzi abaana babbaawo wandibadde owa abaana bano obutwa ne bavaawo nti eki wandibadde obawa obutwa ne bavaawo amazima gennyini kuba balina enteekateeka ze balina ne bwe kiva kiri nti munnanga abaana sinze mbazaala ate sobola tandika bbawa butwa nze nkubuulira ku kyendaba ne ku bintu byembuulira bandibanga bagezaako kusika bya bugagga ate naddala ono ow'ekiwago ono omuvubuka oyo ow'ekiwago byempulira ku kyalo ne byetumula baakola alina enteekateeka nnene nze ndaba nga yagezaako okusindiikiriza okuva mu maka gano obuzibu bw'abantu ku nsi ya Mukama kuno simanyi lwaki mulowolereza nnyo mu bantu nti bagenda kukola ebintu ebikyamu bagamba eriiso ly'omukulu ewaddukalayo wakola ki wulira ewoona eweeru weewalabye ewaddugavu si weewalabye ewaddugala ekyali ntandikwa mukulaba kwangu tebajja kunfuumula kaneesabire nze ngenda kwesabira tebajja kungobawe waka wano nange kankwongereremu essaala tomanya naye nze ndaba omuvubuka ono w'ekiwago enteekateeka z'alina ziringa ez'amaanyi gy'oli tugenda maaso jjukira muzeeyi kabindi alina enteekateeka z'aliko alina kyabala anoonya engeri gy'afunamu namwandu ono mu kikolwa ekirala naye bambi okutera bikozi kumusumbuwa ajja namulaba mulala atuuka aloponkoka na birala tugenda maaso kati nno nga bayise ennaku 2 kiki ekiddirira nga bayise ennaku 2 twagala twetegereze kiki ekiddirira jjukira nti nobeerako ebyestv esawazo zibeera 5 video kings uganda tugenda maaso mpolampola kati nno munnange ow'oluganda agamba kakwate kubaddeyo ebbanga lyamaze wano munnange limala asobodde omukuumako wabula kyamusabira kwe kuguma ye mukyala muto bambi omwami yafudde naye alina okuguma kuba bulamu bulina osigala nga bugenda mu maaso obulamu buba bulina osigala nga bugenda mu maaso alina kuguma makyala tugenda maaso era nga tutandika butandise mukulaba okwangu lwaki kugamba mukulaba okwangu tugenda maaso ABS TV ekuumuza ebirowoozo
wayise ennaku 2 kati mu kiro ekikeesa olunaku olwokusatu omugenzi nga yakafa nnyinimu nga yakagenda ati waliwo bwe tulengera obudde obw'ekiro tunulira mu budde obw'ekiro waliwo ekiteekebwako omuliro ogenda okwetegereza essabo essabo lirino liteekeddwako omuliro tunuulira bannange nnyinimu nga yakafa bw'ati wulira mayembe kyebagakoze fire 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 kati omwana abadde akedde kugenda kukolaki kukuma mu byoto ogenda tuukayo ng'essabo lyayidde kati muzeeyi kabindi naye gamugudde mu matu kwe kwangu agenda alaba ejjukira alina ensonga ze kati buli ekigwa mu maka gano oba buli ekigwa mu maka gali aba alina okwanguwa n'agenda alabe alina otuusa obuvunaanyizibwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa olw'ensonga nti munnanga ayagala namwandu tugenda maaso maama bamuleeta emisinde mukyala muto ogenda okutuuka wano essabo lya bba beeyakafa ennaku entono laba bannange ekirituuseeko essabo genda olete taata muto munnange genda oyite taata muto ono ye mukyala abadde omuto mu maka muno kwegamba gwe waliise nga mukyala mugole oba mugole naye ng'omwami yali yazaala abaana abalala ebbali be bali abalenzi abakulu 2 liba teriri busa kumbe kanyankole simanyi muntu akoze kino wattima bannange omeko omukazi mukewaleteriza oba ebyo byabyamaani bananje tabu yagudde dda okwetegereza mukazi watunda mwandu ate kati ebizibu birala byongera kujja essabo lyabba mu nnaku entono ennyeze yakafa ati lengera ebizibu bitandise okujja eri mukazi wattu ono abakyala basanga ebizibu bingi nnyo bannange kati ali mu bufumbo kyokka ate waliwo enteekateeka ez'abantu ogezaako mulemesa edya mwali mwasigadde n'abaana tugenda maaso so nga aba video kings osobola okubafuna ku 07 0752 56 21 oba abaana simanyi 00 tugenda maaso video kings uganda kati bambi onaleesa olugambo okujja okulabika nti annyonnyola bano ku nte omanyi kamala okubaako wenneekoonako wano kata sitaakubuulidde essabo lya Musaalongo kye balikoze kati n'ekyalo kyonna kitandise okumanya amawulire namubiru kiki namubiru banne emisooke mugire nga mundese mbamulabye ali ku bwangu obutagambi katatera kubeera bw'atyo mukazi wattu ali mu kutya kukituuse ewaka waliwo ekintu ekiyinza otuuka nekya kuleka kyekimu kati ngitandise mbulambalamba tugenda maaso namubiru mukazi wattu alirekeddwa okwangu agenda alibikeetaita taata muto ku kino ekigudde ewaka kati taata muto musajja mulunzi era musajja wavunaanyizibwa ye taata muto musajja wavunaanyizibwa nnyo muganda we yakafa ennaku ntono kati tannamanya kikyagudde mu maka ga muganda we mukulu we tannamanya ali eno musajja wavunaanyizibwa ye mwana mulezi amanyiddwa nga Filipo omwana w'abandi
kati muzeyi Kabindi ebifuddeyo mbiwulidde naye abakankanji neginengende ndaba ki ekiguddewo Eesabo ly'omusajja bannange Esabo liweddewo ngamba ye omusajja yakafa ennaku ntono nnyo ziti Esabo nalyo lirugenzi waliwo ebizibu ebitandika okujja nga bijira kumukumu naye nga twalengedde balikozezezza be baani era nga kati amayembe gali mu bbanga tegalina we gatudde yeye kumakya Esabo liweddewo ani alyokeza teri amanyi ayinza kubanga ayokeza Esabo nejambi agisuulirawo Esabo lya mukulu wange balyokeza Esabo likutta omuliro mu nnaku ntono nnyo omukulu nga yakakola ki kyova olaba nga bagamba nti nnyinimu waatali eminya gitemba enju kati mu kaseera mpaawo kaaga nnyinimu nga yakavaawo ati ebizibu bitandise okubeera oyo kubeeyoleka kino teri amanya kibakoze amazima gennyini buli omu ali mu kwesansabaga Esabo ku bbanga libadde limazeewo lirino lirugenze bagiyita Esabo Lyomusika Video Kings Uganda Jovani nga bulijjo lefuoya time master tunulira ebiwoobe ate bizzeemu buto kinani akikoze bannanga amazima kinani akikoze kabaani akikoze abakulu bajja mutulaga kino kyakoze yeyiye munnyo mu bbwa teri muntu ayinza kubanga ayokeza Esabo lino n'asigala n'emirembe era yenna akikoze emirembe gigenda kumuggwako tugenda maaso ABS TV ekuumuza ebirowoozo essaawa zibeera 5 kino kyetuliko kyabannaffe ba Video Kings kyetugenda maaso n'okulaba Video Kings Uganda obadde andi eri ng'akunoonyeza eno amawulire agali ku kyalo kuno wagategedde sinabagategeera Esabo ly'omulogo lyayidde Esabo ly'omulogo lyalugenze ani abigedde n'amaaso gange nenera nange gyenva naakava biraba kati endeku zonna zonna teyasigaza kintu n'eki endeku zonna zasinze okulaba nti ze zaaweddewo nannyinimu amala kufa Esabo liryoka lijja nange nkyewuunyiza ebyewuunyo bitandise okulabika ku kitundu kino jangu onsitulireko ng'enda empeta zange amazzi kati okuddako eno bambi oluusi nendaba kapa ono aloota afuna ebirooto kitaawo amuloosa mwana wange taata alabika si musanyufu ku birooto byandoosa ensonga lwaki omuloolo ono yennyini akedde wange kumakya ono yakedde wange okujja okumbuulira mwabirabye mubirabyeko nammwe mubirabye naye nze bannaye ntiddemu nannyinimu naafe Esabo nnyinimu yakafa Esabo nerikwata omuliro oba bintu bya ttaka bintu byandibamu nga birimu obutaka biyinza okubamu obutaka naye bannaye nze neewuunyiza nnyo omusajja yakafa kati n'Esabo lyonna liro lirugenze omuntu ozikubamu nezaaka wabyakika wabyataka mulinde mujja kuraba mulinde mujja kubiroba biyinza okubanga bintu bya butaka nga ttaka lirereta obuzibu baana batandise ofunamu enkayana tugenda maaso kati Esabo limaze tugenda kiki ekiyinza okuddirira mu booluganda bano kati n'okuddako eno maama agezaako okugumya omwana kati jjo ate yaloose nga agwa mu kinnya ekiwanvu taata najja n'ansikayo toddamu kulowooza nnyo ku kitaawo kyekikuleetera okulabika nti munnanga ate omuloota bw'otyo buli kaseera ebizibu nno bitandise okweyoleka mu maka muno mu kaseera katono nnyo omwami nga yakafa kati ekidde obudde bw'ekiro mu kiro tudda kw'omu ku baana b'omugenzi mu kiro wuuno azuukuka nga abadde mu lutalo lw'ekikomando ensuuka zyazuukuka oyinza ga abadde alina baati bannange munnange ekiro alina ebintu byalaba mwana muwala n'alyoka asituka nno mu ntiisa gy'abaddemu mu kiroto ky'abaddemu ekyentiisa kati n'okuddako eno kumbe ne mukazi wattu otulo takyatufuna omanyi okuba namuwandu ku myaka egyo bakyala bannange omanyi kyekitegeeza
Onoonya woogumira nga tulabawo. Piro yabba. Agitunula kaati maami ne gamukulukuta. Ate bw'atunda ku kifaananyi ky'omugenzi. Ate ne kisukka. Ziri mu ssawa 8 gwa kiro mwenda eyo. Otulo bambi tumubula. Obwannamwandu ku myaka egyo bakyala bannange buzibu okkamala. Tewaliwo kwegamba myaka w'osobola bugumiikiririza. Naye ate mukazi wattu emirembe gimubuze. Takitegeera tamanyi kina kyakola kati. Tugenda maaso ABS TV kuba kopi zo sigara zaayo Giovanni nga bulijjo. Kopi za Video Kings Uganda. Tugenda maaso. Kati abakyali wano alimu ataani akonkono omukulu akomyewo. Kumbe muwala we. Kikyate. Mama tonneebaka nti sinnaba kwebaka sisobola kwebaka. Kazi watu naye alina byaloota. Mandoose taata nga alina ebintu by'aŋŋamba. Ava kuloota kitaawe ng'alina ebintu byamugamba. Kyoba okola mwana wange kakkana. Bannange nzikakkana ntya ng'ebirooto tebimpeeza ebya taata. Nze mbadde nsaba nsuleko wano naawe maama ndi mu kisenge ntiddeyo. Tetugenda kusula fembi. Kati onooguma otya? Banno bali bo beebase. Ddayo webake. Mama atidde nti ddayo olina okuguma. So nga ati naye maama naye ali mu kutya naye ate alina okulwana ate okugumya abaana naye kwotadde okwegumya naye anoonya kwagumira. Wakyamubuze. Kati mu kiro. Kumbe sabakwanyi. Bannange. Lave musitudde wakasawa 7-8 gwa kiro. Azze kulaba namubiru. Akubye otugatto. Kati onaba ava eri. Sokoje. Sokoje. Kiki ate kyoyagala esaazi? Mumpite nawe wajimula. Soko mumpitire nawe mulabeko. Onoonya nambiru beebase. Namubiru gw'oli mu kunoonya yeebase. Zojo oyagala nambiru. Saba zino nojjangu njagala mulaba kati liiso limu lyokka ng'enda oba eddala n'abaali taddewa. Mwayagala mukubako limu. Kyokka ng'ate gaba abiri. Ate mama ennaku zino. Kyolina okumanya maama ennaku zino teyeebaka abeera mu birowoozo ajja kukubuulira ate ojja funa obuzibu nze nkubuulira. Nkya. Soka nawe mulita ajja tunyumye mungende. Tejja at least munyumyeko naye kati ningende. Mutera okusinkana ate nze ndeka mama ajja nakumpulira ndeka nzireyo. Nze ngenze n'omutunuulira nga tumumala. Beba nanyiniyo tugenda maaso mpolampola. Jajja muyugumya ndege. Kati nno jajja muyugumya ndege ogenda okwetegereza n'abakyala gyakedde. Oli otya Naalongo? Ate bitya. Mukyanga Saalongo afa. Jajja waka wakyankalana. Addukiddeko. Bantu lwamalo mubeekinnansi. Yabuka n'agenda. Naye wakyaliwo kano kawala. Abalala bonna baayabuka ne bagenda naye waliwo kano kawala ka mutabani kakazi ka mutabani we kalabika ke kagenda maaso nga kaketta nga kababuulira bali byonna biba bigenda maaso. Nze bizibu bye nnina ewaka sibirabanga. Nekirala ewaka wange. Ngezaako okunterereza ewaka. Abaana bafuna ebirooto eby'entiisa buli kaseera. Lukulu jajja. Kyoliko kikulu. Emirembe sirina munnange. Nze waka ompangire n'embuga y'omwami wange. Awaka? Embuga bagyokya kati mbadde nkusaboddemu ogizimbe. Munyiivu. Saalongo munyiivu abaana bayisizza bubi nnyo. Kakati wulira nja kujja naye si leero. Nja kujja si leero. Leero lwakusatu. Sikola. Mba sikola. Kumayanja. Ndi ku mayanja gwengezaako okutereeza naye abeeko n'enda ensonga za ndaga ate endala bakira. Ye jajja. Nina byenjagala tumalirize. Naye olunaku olw'omukaaga lwekuwadde nja kujja butereevu. Nindirira awaka. Nindirira awaka nja kuba nzija. Nga jajja era nkwetaaga nnyo kubanga abaana ewaka emizimu gye bakuba buli kimu. Mukazi watanyonyola. Bamugumu ngenda kujja. Guma. Lwa mukaaga tube ffenna. Essabo lirina okuddamu lizimbibwe n'okuddamu okutereeza ewakaawo. Aze waayaddukira baganga. Era noonye n'engeri mukazi w'omwana ono. Nayimaliriza. Nze siyaga. Muka mutabani w'engeri gy'avaamu ewaka kati okuddako ku bano. Sibola kusaaga naawe. Ate ne Bidadi Nurudini. Najja ekirewa. Najja luli ekiro kimanye kaddemu kali ne kanvuma kagaanako. Ali mulaavu akwana. Kyokka obujozi bwaliko. Nga bwebase. Bwe mba neebase tebanzuukusa. Wano waali ali waabo wa mwana wa buwala ono.
Mama taliwo aliwa na bakayita kafunvu atudde kafunvu afunvubidde ali mu kutera because amadini twawula amadini obuzibu omwana inane waggula kati ate bano bali ayina ekizibu bambi mukazi wattu ewaka kati mama bwana akimanya mama muka ewaka tuli bantu bakulu kibeetaaga kwe kulabika nti munnange omuwala ono afuna omulenzi nga wa ddiini ye kumba omuwala yakumya omuliro ng'alina oteekako ebijanjalo n'abyerabira ali mu luboozi na lulenzi omwana yalazeewa maama ava gy'ava ku bizibu ebingi by'alina enku zigendera bwereere enku tezikyalabika agenda okuyisa amaaso ku kafunvu wansi mukati banage akutajambiya wuno tunulira firimu mama uyo laba ekintu banange jambiya ulira ekintu sagala buvubuka bakutera kuno kujja kumanyira ngani ngomanyira sagala ze kumanyira mwanani kwajja ngomanyira wano nani kutanya ebyenda n'embiyuza banange bana banyo pati ni mwana mwoyo mutuukirivu sidda wano abuli ageze tanya bakwao mama tabutse kazinga mukambwe namubiru mutadde lero lwe mukyaye sijja fiira bwereere omukazi abadde antemye ejjambiya kati nalumbye muwala bwe gwe laba ekintu nze ndi namwandu mwana gwe sagala kumanyiira laba empi tamutemye ono bannange luno bannange luno mama tabutse bannange bigwerabwa kati nno oluvannyuma nnyo abaana webaliiba kabindi wuno akomyewo omanyi abaana we bali tebaliiwo kirungi kuyitali enswaza teri kutiisa lyange liriyo kati mbadde n'ensonga zange alina ensonga naye zikyamulemye okwatula omanye ebintu by'okwana okirabanga ekintu ekyangu naye muganda wange obeeranga agenze mu ssematalo owokuna nzogera mu biseera byange naze muzeeyikame alina ensonga mbu naye azoogera mu biseera byo oba bibeerawo ddi simanyi oba tezikuyise kansubire tezikuyise bubi naye kabindi oba emindi yo teeka erima kyogambe ekuyisa bubi naye omanye ze muzeeyikamende mba n'ensonga zange alina ensonga ze gamba naye kaakati namwandu nina ensonga zange ensonga yakoogera nina nsonga kizootayoga olulala oba nazigamba olulala kale onoozingamba olulala nja kuzikugamba olulala kuba leero nzize setegese oba yagala kuŋŋamba ki kati nno nga bayisa ekiseera firimu eno twagala twetegereze eggwerawa kyakufulumya olumbe lwamu kati nno taata muto asazewo n'ayita olukuŋŋaana nga balina okuteesa ku ngeri gye bagenda ofulumyamu olumbe lw'omugenzi ngejali omuntu w'ekitiibwa balina ofulumya olumbe lw'omugenzi kati nno abaana bo bali eno bali mu byabwe batambudde bali mu mizannyo naye ng'ate baba bateekeddwa okubeerawo wali osobola okuwuliza ki ekigenda mu maaso olukuŋŋaana taata muto lwe yayise kuteesa ogenda okulaba akalinga akapiki nekasala bannange waliwo akantu akasaze mu byefirimu yino kinnauganda mwattu muzeeyi kabindi tudda ku muzeeyi kabindi ntuuse wona akedde okujja mu lukuŋŋaana asobole okulabika nti munnange amanya olumbe lunayazibwa lunagenda maaso lutya banaalwabya batya kaneyuna obudde engeri taata muto gye yaŋŋamba ndi miitingi za leero neŋŋamba kaneyuna obudde naye simanyi oba ntuukidde mu budde twakatandika butandisi munnange era tutuukidde mu biseera muganda waffe bukyafa yetaga tufulumye olumbeero weewaawo olumbe lwakufulumizibwa nga gwamaanyi gumujjamu bateekeddwa okukola olumbe kwegamba olulaba olusaana engeri gye kiri nti yali musajja w'amaanyi balina okukola olumbe nga kyekyo kati kumbe abaana balina ekintu kye bava okulaba addukadde waka okutuuka ewaka waliwo omukyala aliwo wuuno bannange kiki kino ekigudde maka gano kiki ekigudde maka muno okenda okwedde bali mu lukuŋŋaana eno kumba abaana balina ebintu byetandise okulaba matemayoko ekituufu
Iponga nembuto. Abaana balina bibatandise okulaba balaba obukwenyoko. Balaba obukwenyoko. Afunisa. Ate n'omukyala yaŋŋamba nti alina ebintu ebimugira. Ate nange. Abaana balaba obukwenyoko. Ogenda okwetegereza omukyala muno omukyala nyirira kati onadduka mukazi watadduka ekibambulira kyava okulaba kyaddukidde okufuna obuyambi ogenda okwetegereza muntu tamutegeera kiki ekigenda maaso balaba obukwenyoko ndowooza epaka kiva ku muganda wange mwana muwola yeekozeeko alinga ekimuli ku gaali alinga ekimuli ku genda okwetegereza obulungi kiki obadde ki kiki omuzannyo gwe mumuguze mutandise kwepenera wano kiki wogana tuli mu lukuŋŋaana bakulu batudde oli mu kujja bwogana kiki amaana badde ki ogenda okukola nona gyemisindi kiki mubadde ki kumba abaana balaba obukwenyoko musooke mubabuuze buzibu ki balyoke babulire nga mu kifo ky'okubakambuwalira mutyo musooke mubabuuze mutawaana akigwe baana bagala tandika kwononeka bwononesi kati nno nga wayise ennaku 3 twagala twetegereze firimu eno tujja tugiraba kwegamba mubulige tusobola otuuka ku mulamwa jajjawuula amaze okuleetebwa asobola okunyonyolwa ekyo nekigenda maaso kati omukadde atandise okutegeera ebintu mu biru byagenda maaso n'okukola emirembe jaggwawo waka wano ku nsonga ya mubiru wulira gwegoma bigenda kuggwawo ebintu ngenda kuba mbitereeza bwenkebera mu bintu byange kuba bwenkebera obulungi mu bintu byange ng'empewo z'ekika endaba empewo z'ekika mwazikyankalanya anti Esabo mwaliokya Esabo mwaliokya kati abakulu tebalina we batudde munne ffe twalyokya omwana yakeera ku makya ng'agenze kuma mu kyoto tuukayo ng'Esabo teririiwo yayawulwa bwe buzibu kakati kyenjagala oyo mubiru oba yeefudde ow'ekitalo ngenda kusooka nakumujja kuno kakati bw'aba yeefula ow'ekitalo ngenda kusooka mujja kwona omwana we mukazi we gwe yakazaala kati omukazi Sebu bwe yajja okulabika nti munnanga abeera eno okulabika nti munnanga aziika yalemerayo yagaana okuddayo bbaawe alinga gwe yasindika okumanya buli kimu kyonna kyonna yalinga abegera mu biru ono omukyala yalinga abegera mu biru kyonna ekiba kigenda maaso eno akitegerezaawo mu biru kati kumba omukulu eri agamba kyengenda osooka okukola kwe kumuggyako oyo omwana amwewaza bw'anaafuna ku bizibu ajja sobola okuddukawo ewakaawo kansooke muwe ku bizibu abifune ebizibu anaaba abifunye olwo ajja okusobola okukwata ekkuba okwolekera okuva mu makaago era luwangula ngenda kumusindika kati ngenda kusindikirawo luwangula badde omumanyi firimu tunula butunuzi gwe omulabe luwangula kakati ngenda kuwa luwangulo ono luwangula omulaba ono talemererwa yakulyoka agenda aleeta omwana oyo ngenda musindika agenda aleeta omwana wa mubiru yeetaagibwa ne basindika luwangula kati omwana aliwo naawumudde ebyo byowulira nti omwana yabadde awo omwana n'abula omulundi gumu kumbe kati ate abadde omwana wasigaddewo kabugo lubugo lwe lusigaddewo naye maama kati omusajja ono lyayidde essabo lyanzanyana lyajja omwana wange bulijjo mpitayo na mu mikwano gye ekyalo kyonna kyogera ku kyassabo ngeri gye lyalidde okyali mwana muto va ku bigambo by'abantu baana mmwe muve ku bigambo mukyali baana bato ebintu by'essabo mu byesonyiwe buli omu yeebuuza balu kyekigenda maaso n'okwogerwako ku kyalo eringa mbozi ya